Emyaka emeka? Wena 16. Akakapiro maze nakubbanga kiteka kuluma. Katu ekiseera nekanuma. Kakadi. Kati awo otegera otandikuse? Mpuli. Oira ntokuse? Ama kyajja kitya? Nali nkyali muto mwana mpajiki. N'omunywa? Olya mmere ki? Odero olidde kammonde? Lumonde. Ensujju. Ne lumonde ng'agunda. Ate yiyo empiso yo wagijjawo? Empiso gy'okozesa? Tuzugulere first pharmacy. Nera ffe tuzze okukola katini nnyo. Mama n'owotategeka. Just n'owojjako ono katini nnyo tweyongereyo. Neba akazekeza. Mama jja tukolere wano. SB4 MEDIA kuli tugusa ensonga. Tukumye ku nsonga ya Derick tweyanziza nnyo gwe wenna eyavaayo n'otuwa ky'osobodde okutuwa. Naye twagenda okujja nga emboozi ya Derick waliwo abagikola era n'afuna obuyambi. Emboozi eno eri covered. Tweyanziza nnyo gwe wenna naddala ddala abali mu diaspora. Emboozi story eno bagiyimiriramu nnyo era naddala abali mu diaspora tubeebaza. Emboozi eno bagirimu nnyo era ensonga za Derick zonna namazikavalinga. Tweyanza nnyo bloggers abali mu diaspora ne twebaza nnyo gwe wenna eyavaayo n'oteekako ekikumi ku mboozi eno eya Derick okubeera nga savinga obulamu bwe. Ne twebaza bannayuganda abavaayo ne mutuwa kye musobodde kyonna ku katono ke walinako n'obeera nga oteekako ku Derick ono okubeera nga alongoose. Abanange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nga twabanyonnyola nti akatambi kali tukakwata mu bubba. Maama yali tamanyi naye yatunyumizaako ku mboozi naffe ne kitukwatako. Nawe kyatukwatako ne tukwata akatambi ako mu bubba ne tukabateerako era nammwe mwali reactinga nga SB4 MEDIA ku Facebook ne ku YouTube era ne tusonda ke tusonze. Gwe wenna eyavaayo n'otuwa kyewasobola okutuwa obubaka tubuleese kubeera nga twongerezaako ku buyambi bannaffe already bwe baleeta. Nga omanyi nti okuyamba tekuggwaayo naye naffe ng'aba SB4 maama era obubaka buno buya ddala kakadde kamu mu emitwalo 40. Maama si nnyo naye omuntu ali eyo abatugoberera neyanziza nnyo neyanzeege n'abaweereza obuyambi okusooka nabo neyanziza neyanzeege nasiimira ddala wabula muteeka misaala kuba bagenda mulongoosa. Mukama amusuuse amuzza engulu naye neyanziza nnyo neyanzeege. Siimidde ddala byonna naye mutusabire soboke ekiso. Kyetuva tukoola gwe wenna ali eyo saba mu ddiini yo. Omuyisiraamu saba, omulokole saba, omukatuliki naye mu ddiini yo yonna tusabire Derick kuba saba yonna agenda kubeera nga alongoosebwa. Ave mu mbeera ey'okubeera nga aliira mu kapiira adde mu mbeera ey'okubeera nga asobola okuliira mu kamwa ngaffe. So tukoola gwe munnaddiini ali eyo gwe omukatuliki oba oli mulokole bannange tusabire Derick kuba saba yonna agenda ku kiso. Naye nga tweyanziza nnyo abateeseeko ekikumi kyo ku nsonga ya Derick. Abali mu diaspora bannange tubaagala nnyo kuba olyawo singa temwali mmwe
embeera eno yalibadde teri bweti. Tweyanziza nnyo naye gwe ali e Uganda abali mu nsi ez'enjawulo tweyanziza nnyo. Maama naffe tugende tusabe Derick tuwe tukusabire obeere ng'ate ossuuka bulungi. Yagezaako okutaasa obulamu bw'omwana ono era nakati akyamutaasa kuba ne bwe yaweereza bokisi y'amata. Tweyanziza nnyo, Mukama amwongere emikisa amuwe obulamu. Neyanziza nnyo neyanze gwe okulabirira Derick n'abalala bonna neyanziza neyanze eri siimira ddala byonna. Mwebale nnyo nammwe mwebalire ddala kujja tulabako nakutuusa bwe bakatusiimidde ddala mwebale kujjanjaba Derick. Amiina. Susan, mami ne tiimu ya Susan bana tweyanziza nnyo mwaka tugenda kusabire Derick obala tulidda ne tumulambulako ng'ate avudde ku operation naye nga sala zokka. SB4 MEDIA tuguse ensonga sharinga katambi kano atera abateekako komenti yammwe komenti zammwe tubaagala nnyo n'abakasharinga umalu akoze okukomera nga bulijjo. Mmeffe tugenze tukwagaliza mikisa gyokka. Okay.